Okay, James dokubera nga mutulaba kusako kubanga mutuuliriza bitundu ebikolegwa nga Uganda ne bweru walyo banyabo ne basebo. Mbalamusizaako era ne mbabuuzaako ejjenjawulo gyonna gye mutuusizaako engalo. Obudde no bugenderedde since morning ndoza tutulina kye twabawadde ne tubadde mu mawulire agatali malungi nnyo nga tukyagezaako okugekenneenya n'okulaba butyabe tusobola okipackaginga ekibatuusaako nga temulimu nnyo bingi bisoba. Abatana bakubera nga mutegera ebigenda maaso maybe kekadde mumanye tusinzidde buterevu ku Viki Exclusive subscribinga twegatteko mbutongole nga olikinga video kijambeko kubanga edduka ku misinde etuke kweyagala ogira bano jiwuliriza mukadda muli etuba nago atera nga tuga kutuusaako mukadda akatuufu ku mulundi guno sirinzeka ndine mukulu munnange mu myaka tukula. Ya assalamu alaikum kansubenti muli bulungi musibye mutya kansubire nti mukama abakumye mussa bulungi yadde nga abamu ebimbe biri mu kubagoyagoya mulimu abali mu bisago saawe eno naye ate ndowooza bigenze bikendera kuba accidents ndowooza ku makubo batandise ozigema yadde emmotoka zo tulina zipakinga abamu okulaba nti twewala ebibaluwa byafuuse ebibaluwa amanya Big Daddy MC nga ndi wano nammwe era nga omukulu nga bwagambye gogaberawo mangi agatambula wanne wali era nga mwago kwekuli agankutudde ndi mugezako okola mo follow up yadde nga bakyagabikiriddemuko naye nga deep in the insiders omukulu Brian White nasembayo mulaba omugagga Brian White tetwasembayo okubeera wali ku Next Media Park yatuyisa bubi financially banamawuli yatuwa nusu kasanvu ate ku airport ngaakomawo ku airport nagana ku airport wagenda nagana nebwe nagenda ku Next Media Park nanjo kya kasanvu nengamba omwana gwe bazisindikira ku simu ate bakuwa kasanvu tekuli withdraw charges ne ku airport ndowooza yajja mukawo n'obusente we yajja nabo era tezaali anyway mulwadde tebamugeya n'omu it has been long yes Singa yebuuza ku Brian White biche biriwo kyonna kiri nga abasinga tetukyamulaba tetukyamuwuliza nga yasirika naye mu kusirika kuno kyamazemu amaanyi nti ate wetwogere essaawa eno ye alina olugendo lwali mu kutoba nalwo nga mulwadde atobana bulamu atobana kulwana kulaba nti obulamu bwe busigalawo nga bulamu nasose nembiraba nendowooza nti lwali omanyi Brian White yanzijukiza akaseera parliament we yamuyitira mu biseera bya covid agende yennyonnyoleko ku misango egyali gimutwaza n'agamba nti gino egyobuwala ng'asindika representative n'abagamba omukulu jali naye bamutadde ku oxygen ezo za trendinganga nnyo bamuterangawo pipe namba ate nga baziteeka mu dirisa ekifaananyi bwe bakikubira kati then this time around bwe nalabye story ye neŋŋamba no let me look for you ombuulire kiki ekitawanya Brian White ekisooka tulina emirabadde gye twakavamu eyo omukulu Dr. Jose Chameleone yadde ng'akyagirimu eyiye yamutambuza n'emutwalira ddala paka emitalama yanje gyabadde omukyala muyitani oyo Zawedi. Brian White, it might be the same case. Aina depression, yenga yomuntu. Kyasuka ku stress. Ekifuuka depression. Addition to that, ayinza okubanga ayina n'ebirwadde bye ng'omuntu. Okitegeera. Nenga depression yejjetya. Bannayuganda abeekokola by the way. Abeevuma nnyo. Kyatambula singa bwe yakibala nga bwe abaana kati bazze Vindora twina ba Chris Vindola kansona mutebyajja ayina bwino wa Vindola ate nga twina ne signing empya bannange ebisinga tujja bimanya naye ngenze nga ntunuulira abantu bano ekisooka bonna baba bazze ne sente zaabwe wali olabyeyo ko Don azenga yenkana DJ Nimrod musaizi musaizi Neskembuga yajja mutono yajja mutono bajja bali awo nga tebategerekeka bakuba haso basooka otegeera ekyeyo kibaki eyo so kati ndowooza bweyetooloola eyo najja wano kati nafuna freedom egejjamu naye nga kugejja kyokwa Brian White Brian White we yajjira ne Brian White
we bamukubira bino Brian White omubiri ne skin byali bikyuse tukiriziganye oba tugane akatinitini omanyi n'omutono agejja ekyo kati mweche mubuusa Chris Brown agejja ne bwe namuyita Chris Brown Don Chris agejja wa Don Chris wajidde nafe abamulabako erimbidongo nga olususu lukyuseemu lufu kyokka nga azirina kane webuuza ziyika buyisibwe ziti naye analusa ekibagaano gejja ndowooza stress abamu balowooza amakuba amatuufu no balowooza amakuba amatuufu aga ssente zino biki ebiri emabega wa ssente mwe ebibaleetera ebibuuzo nga ye yasobola okweddamu kati ebibuuze ansi ezo zafuna ku bibuuzo eyo eziba nga zimuliira munda ezimuganya kugejja afuna kaskini embalabejja so omukulu oyo oluvannyuma in fact kasita yakoma ojjukira n'okudda e Uganda lwali lutalo twabulako musondera akomewo bali batugamba naye nga Brian White kibosondera states ezimwe zisinga okubeereza amaanyi ez'abagagga kwali kukwekerera nti era asula mu suits ez'ebbeeyi kizibu abaddeyo ng'alinga ononsonye sitera kwagala kikozesa ekigambo ky'obwakadaama naye abaddeyo ng'embeera gy'alimu yabwasekadaama ku level y'abavuga delivery nkugambye nti yalime nti n'okusonderwa ssente okudda e Uganda kati embeera yonna agenda okutambula nti akomewo e Uganda already ng'omutwe gubula omukola ki omubaluka Brian White gwe twalabanga edda nga ba DPC bonna bamuvunnamira Brian White gwe twalabanga nga aba ready top bamugulira okitegeera moroka mukaaga ng'ebbiriza red top okitegedde ekintu ekyo so it's a big depression oluvannyuma lwakuba nti ssente zaabula njagala kukola mu research okumanya amataka ge yalinga aguze ebizimbe ebyenjawulo foundation ye kyalwaninga foundation nebafu okwebaka yabulanga yaggwawo byawuka yaggwawo foundation yaggwawo bwe ngamba nti nebafu kuba erinnyera osobola okulisoma ku mukutu ekyaliko naye kati noonya big eye mubuuze mbuuze musajja wange kuku by the way kuku yali amanyinya ebintu bya foundation ya Brian White in fact yali piara right now kuku akyaganye n'okubaako kya releasing anyway is a friend is a real friend ndowooza buli muntu yali baddeyo ne kuku yali akunsimbize yali baddeyo ne kuku omusajja ategeera naye nga wetwogera right now Brian White tumusabire abalya ku ssente ze ba Wizo Manizo Wizo yalya family y'amayanja DJ King Michael wakabi yazirya King Michael yazikombera ne Uncle P yalya ate Kamiri gwasookeddeko okuwerako example y'obulwadde gwasookeddeko okuwa example y'obulwadde wamma ali ku level y'obulwadde ozze omukomparing era omulangire n'okulya ezo omulwadde anti era bye tulina streamlininga kati omukulu oyo kyenategedde alina obuzibu ekintu mbwe kimutambula mu lubuto Brian kyefukula buli kaseera alinamu enfukuzi tukitwale nti nfukuzi yadde nga the same time abaganda bayina eddagala ly'obudomola yadde nga the same time njagala nkateeke mu quotes you know entertainment egenze n'ekyuka neyingira mu politics mungi mu kuyingira mu politics mulimu abantu be bakozesa ne badampinga nga tipi always tell the youth you need to watch out kyonna kyoli mukola kasoba ng'oli mukola ne government you need to be so clear mu bintu byokola always beerawo ne exit plan yo so olumu bwe baagala okudampinga n'olemezaamu ennyo bajja kunoonya ekikuwekeninga empola paka lwolina okukkiriza obavunnamire saawa eno omuntu eyali ow'amaanyi nti asobola okulwala naye nga ne kacopa kuuli akalinga kasobola omuzunza nga tekasobola mufulumya mutwala Nairobi nzijukira Brian lwe yagenda twali mu mambuka ga Uganda mucopa n'akomerawo ng'embeera si yeeyo lwakuba mu mbeera emu nga bwe ngambye nti ali mu kwekokola bannayuganda I would like to call upon omukyala Zali
Zari Hassan. Oliwa. Mukyala Shakib. Ya mukyala Shakib oliwa. Ali Tanzania. Yabadde Tanzania ngali abula. Bamukubye mukaazi. Binane ne awutuja ne ya congratulate nze. Engeri zali ya congratulate nze mu Daman. Nalabyenga ya kifitina tujja. Tosobola kwagaliza no mulangira wa muzaalamu. Tugende maaso kale. Omukulu Brani White kigambibwa ayinamu embeera eyo mu lubotandi when it comes to Uganda ng'ensonga ziri mu digestion. Of course to we may link it to okubanga either ayina bye yalya kisegeera butwa ayina bye yalya ebyamusobako telebisobaku nedda okubanga butwa omanya ku exclusive tube exclusive mu bigambo busobola okubanga butwa bwe bwamutwala emisindi era ndowooza tulinde more details. I'm going to dig more about this. Okay. Bwali beero obutwa engeri kiri nti ebimuluma bigulumba lubuto si kigalanga. The guy kitufu yalwala mujuke mabega wali. Brian White nzijukira yali yalwalirako mu biseera bya COVID. Gwe nafuna yali exclusive ne detective yali ku misango gye. Mwami gwe baleta ne nuwa mutwe mu kooti. Ayo mwami ani yani? Mwami Charles. Twine Charles. Twine yes. Nayogera Twine. Nagamba nti Brian White bamutusa bamusamoninga je najja nege yali afoyisa ngali week. Yeah, that is it. So ekitawanya Brian White si kigalanga kya leero. Si kigalanga kya leero. Kiregalanga kye kikadde. Mpola kyenkugambye nti osobola okunafuwa mpola paka lwotuuka n'okuba amavivi. Ntosobola okwajuwinga n'abantu abakuwadde ku maanyi. Bwe kiba ng'obadde olina by'oli nabyo bye beetaaga nga wabiremera paka lwotuuka n'obiwaayo. Bangamba ne Sipapa akyakalubidde mu kooti lwa bintu bimu. Naye Sipapa ndowooza ajja kumalako. Anti nti akyakalubiddeyo lwa bintu bimu kuba mu ensonga lwaki azunga najjera ne bamuzaayo. Era ensonga lwaki abasobola okumutta. Katusabe baleme kumukakkanya mpola. Nga Brian White olugendo ali mu Uganda yali yakomawo yaddamu n'afuluma mwakyali akyawangalira kigo musutisize nedda ate okubanga ayi kumbeera gyalimu nanti era we yajja ne tugamba nti omugagga ayavuwadde nga ne treatment yali mukaaba nga ki ali kukaaba tumusondere tetukola bya babu omugagga yazigaba omanyi waliwo omuntu asobola obbakaabira embeera nti mbi mwena ne mukkiriza nti ono embeera embi gyalimu is because yayitiriza ekisa. Brian White waliwo time we yatuuka ng'ayitiriza ekisa okuleka bapyala be abablokinga ng'abo abaali baagala obuyambi naye ye ng'omuntu yabanga ne budget esukka ku muntu gye yali gambye nti ye mwana Brian White by the way bwe kuba kusondera Brian White saalya nnyo ku ssente ye by then nali siri muntu ayagala nnyo entertainment nali nnyo mu politics wange naye era waliwo eyannegulirako n'ennuma yaawo 25 naye Brian White nze bwe tuba tutuuse mu level ya babu omugenzi nsobola okusondezange and I can even campaign kuba abantu bangi balya ssente za Brian White ezo tukkiriziganye oba tugaane yadde nga basirise ate if we are to make this campaign okugenda high nsuubira abayimbi baba tebalina futwa kuba naye nabo balina ensonga nti akasajja kaabasiibyanga wali lunaku lulamba for Brian Foundation anti ng'osiibawo okusobola okufuna ku ssente kati bwe babaawo campaign y'okumusondera kale bwe tumusondera tetumufuula ate seeka kiti tuba tumunafuyiza nnyo katolubwama obuzibu ate era nze ndowooza sometimes omugagga akolagana na bagagga banno kituufu kiri kyogambye nti akyaliyo mu suits kisoboka ku lwa connections emikwano gye yasigamu tujja kusanga nga essaawa zino mikwano gya Brian White yadde ali mu mbeera mbi bakirubaani waliwo abakwatiriddeko basobola okuba nga bali in contact naye. I want to summon egimu ku egyo emikwano abali around Brian White right now. Tekigasa munnayuganda teyali agadde abo abaganyuddwamuko mu Brian White ndowooza tekigasa bucherumu tuorient ate Brian White asirise agenze. It's very nice at least oveeyo otulage
tugambe this and this tutegere updates kiri kitya bwe kibanga mulimu abo abalumirirwa tusobole okubaako ne kye tukola nga Vicky bwagambye nze ndi willing to contribute so that is it bye bifa mweyo Brand Foundation nga bwe yali okay era before that muna Uganda ayinza okwagala okumanya ali mu ddwaliro lya wano oba yaddusiddwa obujjanjabi gibwetaaga okubwa mpozi nga fulumye mu kaseera kano nga tuli wane eno newe tujide ku mpewo mwali ng'akyalimu waliwo mikwano gya Brand White egyabanga ku lusegere nga gy'amaanyi wano even mu government mwebali bangi but yalabikako naye nti nga bw'omanyi kyekye nkugambye nti something being covered kiki ekyali kituma Brand White mu covid we bamusamoningira mu parliament n'agaana okutuuka olw'embeera y'obulwadde zaali mu lubuto so aludde n'obulwadde bwe byalimu n'omusaayi nti urinary blood kubanga afulumya musaayi kitegeeza abamu ne bakyatakinga ku mbeera erimbu kituufu yakozesanga obuwala ne bumusiiga enziku oba ebyo byayogerwa public domain ebimanyi omanyi abaana b'e Kampala wano nze simalaga pako naye abasajja baali bayunga emisango egiranga gyali si mituufu gyazuuka nti mituufu oba tegyazuuka tebyakutuka kuba keesa eyo yalina we yabulira ngera bwe zibula nkugambye ekintu toyogera ate binaakutula mulwadde wagiwandiika yes leka abataagiraba baleme kuddamu gisoma kutusabe bannayuganda obamanyi bazza obutambi buli olunaku olutya bawe obujulizi oba kituufu baakozesebwa they didn't appear bagenda okuddayo wa Brand White ng'abawala wa Brand White embozi y'abawala yali forged embozi y'abawala yali to put down Brian Brian's brand yali to put him down really eyo yali forged kyekyo kyenkugambye nti bw'oba olina byolemedde nga babyagala bajja kukunafuya kati olwo wensaasirira bano ba socialite baffe abeeyita badoni abameruka era kyekyo kyeŋŋambye nti beegendereze era bwe kibanga munnaffe on assistant yalituusizza obubaka w'omukulu nti munnaye kansubira omukulu ono atrending ennaku zino akasente amagezi gemuwa in fact amagezi gemuwa adduke kati agikube agende ayitemu agende otherwise ensonga ziyinza sibiri bulungi tebiri bulungi okay so kale oyo ye Brand White wetugiddera olw'eggulo nga mbeera ki endala awo embeera endala eriwo njagadde tugire ku gundi ono nalabyeko omwana ono ani omanyi ba artist baano bwe bakyamuka oluusi beerabira engeri y'okulinga down ono omuto gundi Victor Rose nalabyeko Victor Rose ali mukayana na management enkadde simanyi oluyombo we luli lugeze yetongodde oluyombo we luli lugeze naye omanyi kino ntero kigamba abaana and I will always credit guys like Mudra Diviral I will always credit them Mudra y'omu ku bavubuka abaddewo byakoze abikoze he's a good writer endonga agiyimiriddemu akubye ennyimba ze n'ebigoma abibawa musajja munaddiini is one of the best factor salamu ye musajja nti ne bwe kiba kisiibo ne bookings temuzikola emukisiibo ta performing oyo ye Mudra wasingirako omusajja wange w'ekindi eno ku kyettaka gondigira obadde ngamba ontyo so Victor Rose a group where yalimu Victor Rose Aninoni Liam Voice Bavirota tugatako Virota Acidic Vocal bwatyo n'abayingira Liam Voice kituufu bamuwasa nasemba kulaba nga ina kazungu kazunga nako nga kato mu myaka ayo yali yategula nga kato myaka kale kato nalaba kibebi mama kati then yauba oyo omukadde weeranga ya voice yakiriza nti ali afafagana na in fact yakyewanira namu kuba yatugamba ekintu kiri kimu kyatasuubira Uganda one time now audience ye and I agree with that yes
taina audience yensonga lwaki tuli musanga na performance kivulu wano audience ze ziruddawo alimu bakadamu okusinga ojja musanga Dubai Abu Dhabi ochege nyabo wowe international UAE au ayimite so Victor Rose ensonga yerichi Victor Rose ngali wamu ne management ye ensonga nga bolabe byali ku John Black Black Magic yeah Black Magic kati John Gundi Victor Rose right now ndoza yagala kwetongola asajja kudde awulira muli ajewulira sema nenene awulira muli ajewulira naye nyongero kujjukiza Victor Rose mpozi ngo enviri nga bozisiba kati nobikyusa nosiba enviri agaberere virota afunyemuka kabiri Nuwoza walisigadde mu mbeera za virota kuba jimu asiga enjala agula obutiti amatu teekako earring ebintu ntuwe bityo muganda wange ndongo ye Uganda eno webuuze kwe musikati sekimuddusa mu kamera okitegedde yebuuze kwe musikati sekimuddusa mu kamera ng'ate y'omu ku bantu ababaddewo naye okitegeera y'omu ndowooza bayambye ku grooming akalanira kwetongola Victor Rose gwe njogerako omanyi kati abayimbi ensonga lwaki mujja kwevuma lwaki mukola naffe ani naffe gwe tutuuka ekisaane tubyogera Victor Rose akatono ke mumanyi koko kali kamu nti ayina mwama waggali era kyekimulemesezza eyo management yokka ojatuwa kumpewo si management eyo yokka okitegeera ayina mwama waggali ng'ovudde ku eyo management abaddewo ne management sendala era nga beekuba ninayo omu ku gwe mmanyi nga yamwekokoola ng'agamba kimu oyo mwana waayita saagala kutuukawo oba wempita saagala ayimirirewo omu ku baamugroominga abaamufuula Victor Rose nga tannatuuka yeneno nga ne MC Cuts tannamwaniriza Cuts amulimuko Cuts amulinamuko akatono naye nga naye ayagala kuyisaawo bibye oba Cuts ya mubalira Cuts abala olwo nga bamaze kickstart already kitambuddeko kati Cuts abala nti bwamukwata asobola omujjamu kyamuggyemu okitegeera naye nga sigamba nti agrooming yo mwana bwe yeraba asobola okufuna bookings yo mwana bwe yeraba saawe bookings ayina nnyimba kinaawe esaawe musajja talina awo ayina nnyimba ki talina for now talina nnyimba Victor Rose I just warn you ekikomando kirabika kikyakola kyali kya mwaka ki myaka ng'esatu ebiri emabega akubyeyo bu shows naye era nayita susse UAE yalinnyako takubangako London oba yatuukako e London I think yeah if not mistaken yeah naye ng'era mu byonna ngamba ekintu kiri kimu tulabye bammaro babadde talented writers producers and they can sing. But without management muganda wange though ere Uganda ngamba tetulina management kiri awo omuntu akuyambako okutambuliza ebintu and to rising artist omuntu akuyambye n'akugrooming aba akumanyi abamanyi weakness yo kasaba nga abaddeko naawe mu lugendo lwo abamanyi wasobola okukubira yensonga lwaki oli omusajja yavaayo n'agamba oh my god yavaayo n'agamba nze nsobola okukubira nina ba DJ ba DJ basobola okukubira amasimu kitegeera so manager oba omuntu yenna akugroominze gw'oyiseeko naye mu lugendo wadde mbokola just one call away nagamba nti wenda kutwalanga oyo temukola kino agenze na taking a step I've been seeing ku pages avaya agenda wandika simayite mukola ela waliwo oyagala bakola ela abaana b'ebusoga mayugeiganga balalamu nengamba nti ayina kampu emwe makindi gyatiisa traditional Victor Rose mpozi ngogenze tradition era nalabye nti alinganga asaba support ku kampu emwe makindi ningambe tajja jifuna nainga Victor Rose okukanga in fact in a future manyi I'll be talking kosingereza ko contacting the management njala kumanya deep what exactly era bisinga tujjabira abamu Elen atusobola okumanya mu details okuva ku management yennyini cause abantu bano
I always like it when manya side zombi. Nga tovuddeyo kubira ludda. Nga sivuddeyo kuba. Victor Rose twinza okuba tulina bye twayitamu. Saagala ngambe nti ate otandika okujajinga. Nti olw'ekintu bwekiti this and this yensonga lwaki avuddeyo okola kino. I'm always right yes njagala nnyo okukola ekyo ekintu kye ndowooza nti kyekirungi. Nenkugaidinga, nenkuwa amagezi naye nga mmaze okukola gundi. Ofunye both sides. Ofunye both sides. Kati munjogeraze ku mukutu nga bwagenda bwatiisatiisa Retro Records should release the music we recorded and the videos we shot ASAP or else I will depart. Ela kati management yegwe management sometimes are bigger than an omanyi bana bameka olunyiriri olulinze Victor Rose we yalivudde bo bateking a step bambuke omwana yatukuba hit ene management oluso olumuzeewanika bweziwanika omuyimbi n'ayitawo zaagala zitwale rights zonna omuyimbi againinge ekyo jakubulira ebyama bya management okuva ewa Gloria Bugi nabye natujja tujja sina program becho manya kimanye ebyama bitutuuse walwasa manya nsaba busabi nedda hit boss tusooke tumuleke hit boss tusooke tumuleke kubanchawa yazaako yazaawo Panama waliwo Panama ayina gye yakubye nawe mula ekigambo nali mpuliranga ayina abasajja yagikubyemu nga bwolaba waliwo gye nabyegenda amazina amagambe Backsraga n'omulembe gwa Backsraga gukyasakata si Backsraga gwe yakubye is a nice tune yakomeza already mwemwe enkadde eyabunditi omukazi oyo w'engulu ababeeri waggulu w'engulu oyo omukazi yakomezaawo nungi era erimumukolera bulungi erimumukolera simbi etambudde omanyi omukulu omu yagamba nti kano kasayini kategeeza naye lwaki yatugamba nti ate kano kagamba weeyongereyo kitikosi nkwagala nnyo amma Gloria Bugi by the time wenanoonyeza Gloria Bugi byali bintu bya lelize ziri of course butambi wenze wano mbeera open naye nga mpulira abamubuuza waliwo kye balaakinga kye twandyagadde okumanya and I think the time I'll get an interview Gloria Bugi si wakabi naturally bino bye bawaana mu mibiri kimanyi kiki because I've seen guys abavaayo nagamba na mpaka namba ya Gloria Bugi anyway ndoza kiri kunze test yange Gloria nakulyako sente ku namba ye yesimu era bafuna bakyanti nota mpaka commission Gloria Bugi wakabi because of branding ye yensonga lwaki wakabi tulina abaana balina emibiri egisinga gya Gloria Bugi musically emibiri egisinga gya Gloria Bugi musically kati emibiri twagattako vocals twagattako mpozi kyalina ekyenjawulo appearance akaloboozi akote kakabiza abasajja woowe ate omwana byo ligonda nange Gloria Bugi mutima gwa Bogoli tunula wansi nze natya Gloria Bugi lwe lunaku lwe yali mu kamera nga teyeetegese ndowooza bwe yayambala ekiteeteeyi kyali kya green nzijukira kati ng'ebbeere oba yali alina waali pulesinze by the time we yatuulira ku seeti bw'ati nga liri pressed bulungi walyagala naye oba kakyakaagwa bwe yakkirira wansi okulonda we ekyagwa okudda ku seeti nga mu kamera tulina kudda ate bangamba Bugi yayimba nnyo yaliko star ya somewhere sokolinde tontwala misinde yali ataddemu bupege
yali ataddemu busitani mukazi yanjoleza olugoye kati wali abaddeko omusajja ng'oli mwavu kale mukazi yanjoleza olugoye nga mbyawo ndiyala ndi ku mulimo nangenda okuwulira nina ebintu ebinyiganyigawa mabega omanyize nyina omuze bwe nfuna just instincts nti ndabika ninamu ssente sisooka kebera nina mega nsooka nentumya kyenjagala then nendyoka nkebe nga ntumye emmere wano ku muliraano mpulira mbagireeta ndya enjala yali andibize n'oluvannyuma nnyo omuwala tannalona amasuwaani zino nga zinyiga bulala ng'embwa y'omukazi yantereddemu peegi nali mpulira nfa emmere naddamu kumunnyonnyola naye ng'okyawaana ebbeere lya Gloria Bugi ebbeere lyaseseetuka kati lyali bwe riti kakitegeeza teriri ku mulamwa teriyimiridde beribanga lyali nze nina ne doubt Joero walirabako Joero wait a minute katino kyewuunyisa nipoka venue anto zeziwanirire ongamba nti Irene Namulirwa akozesa nipoka tulina omukazi naye walaba ku bbere lya Irene Namulirwa tulina omuwala mu studio nze I always like the way how Rema dressed in reality ne mu bitali Rema kati wano nina omukazi ensiru eri mulabako nga taliiko makeup si muddugavu ense mmanyi muddugavu naye ensiru eri mwekanga bwekanzibwe pa okimanyi oyisinganya ne Jasmine ku street nga totegedde obadde mukwano gwange omukozi mukwano gwange nga bwokyogedde tokivaako era abakola makeup mwebale so tubadde ku Victor Rose yensonga gye tuliko yetututeeyo yetuyisizaako ku nguudo za Salama ne tulaba ebinene Victor Rose tubadde tumulaga ebirungi ebiri mu kwetongola n'ebibi ebiri mu kwetongola nti osobola okubeera artist n'obeera nga Blue Noke. In fact, I would advise Victor Rose Blue Noke singa balabira ku Blue Noke by the time we yalina management yali guy mulungi he has a good vocals and all that futures zonna ezimwetagisa okuba Blue Noke nakola naye ku Black Market Records ne Black Market yeyo nayo Cedric yeyo yabayisa bubi nnyo yagiwangula akasente n'akalya nene tumuwoninga akasente alindeko kasasanya akasige mu mwanyi anytime bali be yawangula tulina we tubamanyidde okukyusa olutambi because obanga ku company etali registered wano ebeera nga y'abalasha enekola EPS ticket All Victor Rose nkusaba ekintu kimu nga tonnatomera ddamu weebuulirire yenna akuli emabega alowooza nti asobola okumanaginga ojja kuwunzika ng'obulidde ddala n'akatono kano ke tuli mu kwogerako kabulire ddala ayinza okubula n'abanga gundi ono kamuleke but buli kimu mwali mukkiriza nti akiina because of discipline nekigaana simwongerako ttaka So Victor Rose, but me, I wouldn't want to take him far. Another side, I can advise still him to go on. To go on. Because Munsi, sometimes we take hard choices. Okutuka kubulamu obulungi. Not always, all the time ogenda kubeera ng'otambulira kakeeka. From this management, I'll find another group label. Sometimes you need to try. We need to fall down, and then we stand again. We stand again. Standing again here, Muganda. You see John Black today, and John Black owena kuziri. I always in my chats zenfunane Joero yontera okumuwa example ya John Black. Ndiyo mu kubayimbi abatandika okulaba John Black. I mean ndiyo mu kubalabye kubayimbi. Sorry, not omuyimbi. John Black anga atandika ne assignments za ba manager ne group music labels ezali zimwagala. Nga singa yasanga nga Victor Rose today nga chances za John Black bwezali luli bwezajja nezigwa direct ku Victor Rose wali sanze nga ensobi nyingi
Victor Ruze yalikoze ate okusinga advantages za John Black ze yafuna because bobera ku top ofuna abakwagala bangi buli omwaka wa deal but watatwala budde kutunula na Liso George mu deals zino ze bakugabira owunzikanga ekintu kikulu lwakuba indasemu abantu bafaabo nga abaana abo stardom nesene inengeri webakubira for now nyinzo gamba Victor Ruze ayinza kubanga yabuuka level eyo nti ayiseko mu excitement ebikazi abirabyeko agezaako kulinnya kunyonya zirabyeko ayinza kubanga yekakanyizamu ko naye waliwo ekimutagaza wano mwezi nga gumu waliwo kye nategeerako ne John Black gwoli mu kuwanisaawe tulina we twatobera naye John Black nempewo gye twamugobako ko nkimanyi lwampisa anti kyekiri nti kati you need to accept challenges nti kati zize in fact I'm very happy ndiringa entya nazo nti saawa eno tuli mu kwogera ku John Black everywhere you see saawa eno naye ali mu tutunda as Uganda gwe bagambanga bwa ajoye yakamanya neza kyonna kyannumye mu byonna oluyimba lwaffe terusobola kusala ne lugende Nigeria akagamba kale omuyimbi bwa nga sike kasaze olwowa bongedde kutunda balunzi bante okay next story to tugendeko mu side za TZ yes je twajja omuko eyajja wano nalumya bedikenze emitwe muko yakukumba sente zaffe nakuleka private jet ochegeera nakukumba chopper nayagala nesula federation yaffe omuko yatujoga saba omuko yabagamba mumpe chopper entwale je mwazunziza ebyuma byemwe then we malokola press conference we ate munvuge mu chopper nyambalire mu hotel Kampala ate then mudde mu chopper muntwale tusasulira bibi byaffe mwanyi naffe bigomera kintu zali ate zali wansaze zali mwana musoko zali nakatono kembadde nkuteekaddemu essuubi lyange mpuliranga wammenye zali tewaliyogedde birungi bwe bityo ku gundi ku Diamond ku ky'abaana walitadeko tabalabirira netufuna akanugunugu we tukakendeereza ak'obujozi bwe yalaga ku buko naye ate omanya ate yafunyemu yadengera tanaterera ani ono kanyama waffe bawunsa inake yakola mazaawo inake yakola oyo mulwanyi kale Diamond teyabikolanga era ekyo kyekitwagaza olaba ekyo kyekitwagaza newe tutafune mu era zali obozungira Tanzania obawa tujja kuddamu tutte mazzi I liked nti gundi kati mpulira nswala omuyita nti amuyita daddy amuyita amuyita daddy okay mpulira nti nakiriza daddy engeri je yakiriza ekitibwa ky'abaana baleme muyita daddy uncle bwagenda nakavera uncle abaana basobola okumwawula ku daddy omukeeja n'atujoga wano otegedde ekintu ekyo omukosi mulabanga kubuko naye nga biraga nti zali nze okusinza ku kyanalabye zali yazimbyemu omutima Zuchi yabaze officially nafumbirwa Diamond Platnumz nokubeera boyfriend wa Zali ebyaddala kwe tulisizaako Zali ye yali so omuko ensonga eriwo nti by the time wa Zali nga yawukanye naye yabeera mugumiikiriza teyaddamu kulabankana nonta ntiruwe yafuna brand era batanzania batukikinalako nga bagamba mulaba brandi ate jukira Zuchi yali amaze okutukuba nga ne Uganda zeewoko ate bwe yajja Uganda ensonga wali nekola ki negatta nitugamba iyi yensonga lwaki nkugamba naye la West ka West Zali wafasinga ku Zuchi lwakuba Zali ate nyashi birala awo nyashi tusigaza ya masu nyashi nsigaze ya Zuchu anti kati fe oli yatukubisa nyashi fe yafe je tuyinanga tuyina jikweka mu swimming pool naye okusinza kugundi generalabye yes omukulu omukyala the boss lady nze ndabanga atateredde
jukira kalira kasigala kampwanchi Jukira- naye kati bakayingiridde kubanga Zali kati fence etandika okwongera okuwanvuwa but we have the bond egatta this bridge parenting ya parenting parenting omanyine Shakibu yakabako parenting kwa apartment ngani amuwadde endagiriro can it happen parenting ensonga ya parenting eyo kubuza ani amugambye aletera abaana ebirabo parenting ngekabiza n'atabiweereza parenting bagibuze siringa parenting mu musumba Kenzo ne Rema Kenzo ne Rema kyagwawo parenting yasigalawo okyatera okubeera wali ku big talent ngona kusalama yafa awo ndudde naye time jena conversation je twalimu ne Kenzo off camera byayogera ku Rema ne on camera bilala era bw'obeera nga osobola okusoma omuntu bw'aba nnyina facial expression osobola okumanya n'ogamba ayogedde omutima gwe omutima kye gugamba kye kino ebiseera ebisinga anyway musajja naku zino interviews agaba nyingi ate gwe olabika olinayo essuubi so omukyala Zali katwongere nze nsabira Zali kati Zali abantu badde bamucriticizinga nga bagamba nti message gye yakoze congra gye yakoze yabadde eri mu kufutwa ne fitina lyalabikiddewo ne mu bigambo bye okwagaliza Zuchi wabadde oliraba yabadde yamusibiridde entanda nti omusajja waffe mukwate bulungi yamusibiridde entanda at the same time no yasaze nadda ne wa Diamond n'amusaba kuno nkusaba obeere real man I want you to be a married person, a married man. Kati nenebuuza yakyogedde mu bulungi tugambe ni Shakibu waffe kati ateredde entende sakolege denzirira mu statement zempulire manyi kati mpuliriza yagambye nsaba Diamond yakozesa luzungu Luganda luzungu temwabadde mu nawulira luzungu ne Swahili oba kati Swahili Swahili wo wakujampinga Swahili nafuyemu katono naye nga mukazunguzungu akayisa so compare luzungu Luganda mpulire yagambye luzungu Luganda Diamond Platinumz nkusaba kuno setulingo obeera omusajja kwata mwawo kati katubenga abasumba babulira enjiri nti kuluno nkusaba which means kululi tewali continue tewali reason being watuchangamisa swapping you used to swap you always top up but kitegeeza omusawo wacha akola nnyo oba yagenda ku musogo oba yagenda ku muganda oba wa nese mwanga watukola bubi saawe ndowooza abeere mugumu ebintu ajja kunyumirwa akanye kuyingira amazzi akabaafu akabeeramu waligamye mu blue abanga swimming pool ya black jacuzzi jacuzzi ate yebeeramu ka black naye swimming pool always zibaza that blue chibafu esonga yebulamu abazimba tutereeze ndowooza gundi yatukola bubi ani era nze nzirawo omugenzi semwanga omugenzi nzirawo ne ngamba bambi singa abadde akyaliwo nga mulamu na ebintu bingi bye twali badde tulabirako omanyi ekitiibwa Zari kye yali alina kyali kinene regardless bino byonna ebibaddewo ffenna tusobola okukkiriza nti ekitiibwa kya Zari yagala mugeza ku Kulthum dindako Zari ne Kulthum gwe eno shegenda maaso aba yayimiridde no anti kulamusizako naye sometimes serious matters zireke nga ziri serious yadde tusimayiringa all the time totulabangako nga tunyiize tekitegeeza nti ate otukompeyalinge somewhere ekyo kike yakolako ku challenge ya sukaali yagikolako ono mugundi eyatusibiridde entanda Zari yakolako eya sukaali naye kano n'akakola just no kyemanyi kiri kimu Zari mukyala ali makiwa mukulu ndowooza engeri omugenzi yamusooseza mu business relating n'abantu bangi she's someone who can play with you psychologically
Zari. Yeah. And good enough yategera kyebayita internet yagimanyi tomalaga mutomeza ne bwayokya yabadde abugumya yabadde akimanyi kye yakoze talina mutawaana gwonna. So okuva e Tanzania byebyo omukulu ye Diamond yes ali mu bufumbo katulabo babunaawangala obufumbo bwo bujja kuguma mpozi ko olunaku olweggulo bwe twakoze show nerengera ekiri ku bitaala bannange what is this mwenye motoka tuzivugira mu slow motion abakyavuga motoka abantu bazeesonyiye nino omusajja gwe nabadde naye wano aŋŋambye yavudde embaala ekiro yagenza okutuuka ku makya e Kampala nga bamukubye ebipapula bya miliyoni 1.2 mu drone emotoka yakola mmeka yagambye nti ekirungi emmotoka si ya boss I'm the boss let it park here nagamba nti kanjiteke ku Salama Kibuye wakigeza aba boss kati ono akolera boss sasa ne boss akoyo okulaba email manyi kati abantu batandise okucheckinga email nga abacheckinga WhatsApp buli budde they are checking on their email ndabye kubamu kubali mugezo okulwanyisa ensonga ezo omukulu mukozi munnaffe Samson Kasumba omanya bamu ate bakitutte in a way of fun avudde nagamba you cheated your way to abadda ayogerera ku bano abatagenda mu driving schools. Yeah. You cheated your way for a driving license without the basic knowledge of driving. Yes. Now that the EPS is here, are you just finding out how much about driving you do not know? Okay. You think ignorance of the law is an excuse? We should start choosing knowledge, and we shall find out how expensive shortcuts are. Shortcuts mugenda kumanya nti shoka buzoba ye motoka yo. Oyisegede kintu ekyo. Tekyawangala mwaka. Ekyasinze okunyumira. Expensive. Bata nisogenda ku Google. To search. Nga basearching the driver of a car. They have started searching how to drive a car. Now they are even okulaba nti ebintu bino bibera ininomo kati bajja nakutandika okusearchinga road signs okitegeera nalinda ko Uganda police ya traffic yalina nga basobola okuyimiriza ekikwekweto kimanyi okubeerawo ne kichati kyo road signs ekintu ekyo kyali important kyayambanga abantu okumanya obubonero bw'okukuba kyekye nagambye nti nanti obuzibu abantu basoma practical tebaagala theory. True. Atenga driving is not always about to Chovola bagamba nti munna Uganda ngono mubba mubire muwandike na yatera mu EPS ono mulaba wa taxi avuga taxi na ye kipapula bamukubye nga bagamba emotoka ye golf kati obuzibu buli ku ekipapula bamukubye kya golf obuzibu omusajja agamba number plate yange naye ekifaananyi ky'emmotoka kinnya siri ya mmotoka ya Toyota Hiace ne musajja yamutereddeko golf ekitegeeza zaayiseewo bbiri golf yabadde mwekese mu bumper to bumper naye kyenyinza okulaba yes nze kyenyinza okulaba ennyo mu mbeera eno be banaffe bano bakama baffe abakulu abavuga zi convoys naddala entambula ya President Museveni yes naye anasala obo yasigala nga diplomat. Okay. Anti nakinyonyolako juzi wa nemagamba nti emotoka ezina right of way. Ekizisa right of way. It is always on emergencies. Like ambulance togenda jigamba kuvuga 30 edduka kutaasa bulamu bwaki bwa muntu though esobola causing accident in terms of speeding naye eina right of way for example emotoka ya president bwebe etambula nti president osobola okubanga kyovola ba convoy ye esobola okutomera omuntu omu nafiirawo netayimirira esigala egenda mu nsi yonna teyimirira mpozi nga president wa kisanyo nayimirira but ebiseera security temuganya na kumanya nti akoze eki atomedde because baba ne bigger issues eri eggwanga naye kati gwe eyagula wuyu wali ekatwe n'emundeeba n'okateeka mu siyentayo n'oyagala sebo naawe otuyiteko
Mpazi n'ekirala. Now here comes a big story. Funny one. Nti olowooza bannayuganda nga bwe tumanyi bannayuganda bannaffe nga bwe twemanyi. Olowooza omuyaye tajja kugenda asiiga ambulance ye. I'm so proud of our Uganda police ku nsonga ezo. Ndi baina silly proud of it of that sector always because bakola ebintu ebikyamu bingi ebirabwako. Naye nzijukira waliwo ambulance eyali erushinga ngeva mbitundu bye Sembabule ejja Kampala nga sebo etwala abantu mu COVID. During COVID zakola time nga zisomosa abantu. Bajibowa waliwe yali eva ematuga of recently nga erushinga nga boss bali muri bakuba plan bali nga bali mu hotel room bali mu kunyumya police yakola omulimo ogwamanyi era abantu enenvuga teri nomo maybe there is something going on inside the katika nkujeye eyo atwina n'ababoda abasaako bu alamu wa boda mwana boda bamuleke kyovola bamwana obupanya bwabwe shortcut nasala misinde driver namugamba ndeetere emmotoka ensange ekyambogo nze nkyali Sembabule natula mu ambulance yemisinde Uganda tutusaba mtu regulatingire omuntu yenna singa abana byabufuzi natugabira ambulance in terms of okutusuubiza no tukwana tumuwa akalulu tateekako kifaananyi true honale Babu Beka Kawalia don't nalabye na ambulance nsonga zabulamu Yabu Beka Kawalia simanyi oba abalwadde tebabaddemu of recently nalaba story yansanyula nanyumizaako bano nali ngenda gikola ne muno mwenjagalira ebyekisiru nengamba kuno kambeera omugezi nkunyumiza ki munnange ndi ku mutimbagano ntambula ngwa ku story it was a big story singa nagikola nalifunyemu sente wano naye story eri yali bweti omusajja yali avuga case ngerimu omulambo ku pikipiki oba wakalaba nanyumizanga yalaba kakati trailer katemba yali awo ngeriko gadi owa boda mwe bayitira abaana ategedde asibyeko omulambo ayagala ayise agikuba enkyungwa ayise trailer kati mukuyisa trailer ngeweddeyo case yali agisibyeko obukiika bwali nekwata mu gadi case nekwata mu gadi trailer yasigala egenda n'ekitundu kya case eddambo nerigwa mu kkubo wakati kati case omulambo gwagwa wakati case nayo negwa wakati owapiki nasigala ngayima inafane wabana ne bakuba emitwe omulambo gufunya accident omulambo gufudde tegufunya omulambo gufunya accident nekulo tegusima tuse gufudde kati obuzibu bwajja nga buli muntu agoberere abana ababiri ku kkubo ayimirira nenga ati okuyamba owa boda ekibonerezo kye bamuwa ojja kuyiga okuvuga muno muze muke owa boda yati okusitula omulambo gwali mukubo wakati bano bayitewo yekye yakola okimanyi yagamba nze sifana ddambo kulitwala bbali waku kano n'ebipapajjo bya case bye mba nteeka wakiri mukubo wakati gwe kinaaluma ajja nnyambeko tuteeke eddambo muzi eddambo mu case ebuzibu ekyankola obubi video yaggwayo nga mulambo tegunnadda mu case kati what do you suggest owa boda yali mukyamu owa boda yali mutuufu so yakifuna EPS system nalabye abagiyiriza Uganda oyiya bafumba omwana yaddidde engege mu Lwera nagamba nti najibika maaso ebisoto obiraba oyo mulaba yakudidde naye kati oyo mutwalo omukisa omutegeeza kamera escanninga kituufu number plates zamwe zina kiba kyangu ogiraba omwana yataddeyo engege mu maaso awo so byebyo akadde ndowooza keeko bwe tunafunanga omukisa buli lunaku emboozi tujja kuwanga nyingi gomangi ebifa mu nkambi za Moses radio yeteyafa tusigala tumujjukira buli lunaku February omusajja kyagayagayo finally yavuddeyo n'agamba nti ffe bennyini ffe ba media personalities
abatali professional Yeah. twayambako oba twacontributinga ku kufa kwa Moses Radio ne tumuluzinga. Era nga mu kino yavuddeyo n'anokola omukulu Eddie Sendi. Era atajuwona omukwabo balwana kitole nti Eddie Sendi y'omu kuba contributing ekinene nnyo mu kufa kwa Moses Radio. Mu kino I remember tulina akaseera ke twalina nga twakatandika meetings za UPRS bichi if you remember there is even a clip ya trending ennyo Moses Radio ya attacking Sendi. Yes. And oza awolutalo kuva kwawo terwazikira tujja kudda nebisingawo. I am Big Daddy MC of you atenga mbagala nnyo nsigala ngamba musugale nga mutugoberera ku Viki exclusive osobola kunnonyako ku TikTok Big Daddy MC tobanjulidde n'abakyalawo ku kyalo kuno ku Facebook Big Daddy MC atenga tulina new signing atenga ono biggest secretary w'omugagga omu gwe tulina mu kibuga atenga nfunye agenda okuntwala mbugagga obusuubize jangu waneno jangu. You don't want to talk today. Okay, jango kolenga program yo musumba yiga mukawuwo. Producer bataga mambo 360. Nenga Joel we bali nsonga yebbere lya Gloria Bugi. Kale banange tuina bingi betu updatinga mu buwereza bwaffe ndoza from today bingi ebigenda okubanga bikyukakyuka wekumire ku Viki exclusive amawulire ogenda okuba ofuna mayitirivu nnyo nnyini ddala and of course tubaawo wootali ebisa bisinga gagwawo wennyini wooli n'olwokubeera gwe weefuula busy ng'oli ku mulimo ffe tuddusa maanyi kuba olugambo gwe mulimo ne tugakima then ne tugakutuusako mbeere bulungi mweraba.